Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire obulwadde bwa situka. Situka oyo atera kubeera mu nviiri, asumbuwa nnyo abantu. Omuntu abeera alina situka ebiseera ebisinga ofuna obubeera obuvuvuvu mu nviiri zo, bw'obeera obwa white, bw'obutakula bumalina okufuumuuka, w'ofuuwawo bufuumuuka ne mu bbanga. Ate ekirala enviiri ziba zikusiiwa nnyo nnyo, n'olwekyo situka bulwadde bwa mu nviiri era busumbuwa nnyo. Nekyenjagala osooka obbabulira nga sinaba babulira ddagala. Situka ono akwata, oyinza okwebuuza nti situka ono okujja mu mutwe gwange yavaawa? Osobola okuva naye mu buto ng'ozze okula naye. Ekirala osobola okumujja ku banno olw'ebisanirizo bino bye mubeera mugatta. Buli w'okozesa ekisanirizo wa situka kyakozesezza n'olwawo ng'okikozesa n'okikozesa olwaleero n'okikozesa enkya na luli oluvaamu nawe situka abajja kukwata bulungi nnyo, wamu n'ebikofiira ebyo mutera okwambala. Kiba kyangu okufuna endwadde z'omu mutwe naddala nga situka oyo. Ekyamazima situka asumbuwa nnyo. Situka ono sijja kugamba nti aluma, tugambe kale situka asiiwa ate asumbuwa nnyo, alabisa bubi enviiri. N'olwekyo obulwadde bwa situka abantu abasinga babulina naddala mu bakyala. N'abasajja mulimu abalina situka naye asinga mu baana abawala abakyala. Kati situka osobola omwegobako ng'okozesezza eddagala lino. Beera ng'owuliriza, funa omubisi gw'enjuki omulungi. Bw'omala okugufuna beera ng'ogusiiga mu nviiri zo. Mpola mpola funa munno abeere ng'akusiigamu omubisi gw'enjuki ogwo mpola mu nviiri ze ezo. Situka oyo ajja kuvaako, ajja kugendera ddala. Omubisi gw'enjuki guno mulungi nnyo mu kugoba situka mu nviiri. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira naddala mu abaana abawala mwe musinga okutawaanyizibwa situka. Situka ajja kuviirako ddala singa okozesa omubisi gw'enjuki. Osobola okugusiigamu ne gumalamukko essaawa nga 2 nga mweguli, n'oluvannyuma osobola okubeera ng'ogunaabamu gujja kuba guggwamu. Bw'otyo n'enkeera okikola esinga onaagukozesa okumala nga wiiki nnamba ng'ogusiiga mu nviiri zo munda ku mubiri kwennyini. Situka ajja kuggwaako bulungi nnyo, enviiri zo zitereere, tezijja kuddamu kusiiwa olw'ensonga nti omubisi gw'enjuki ddagala nnyo ku situka. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira mu abaana abawala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.